من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولا. oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okumusaba assa okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allah gwe yatuma gye tuli rahmatan lil alamin nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Okugondera nabbi kya bwatteeka, ate okumwawukanako mu bugenderevu bukaafu bwennyini. N'olw'ensonga eyo tugoberere nnyo nabbi, kul in kuntum tuhibbuuna Allah. Abakkiriza bwe baba bakakasiza ddala nti ddala baagala Allah, Allah yagamba nti fattabi'uni yuhibbukum Allah. Mugoberere nabbi nammwe Allah ajja kubaagala. Buli yenna ayagala Allah okumwagala ng'akakasa nti ddala amwagala agoberere nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ate era abakkiriza omukwano gwabwe baguteeka mu Allah, tebaguteeka mu kwagala lubaale. Omukkiriza alina okukyayira ddala lubaale n'abasinza lubaale. Abasinza amasanamu alina okubakyayira ddala, n'abeera nga talina mukwano gwonna na shiriki n'abamusinza. Abasinza emiti, abasinza amayinja, abasinza ensozi, abasinza ebibumbe. Omukkiriza alina kwagala Allah, n'akyayira ddala ebikwatagana ne lubaale ne bannyini lubaale. Walladhiina amanu ashaddu hubba lillah. Abakkiriza basinga kwagala Allah. Omukwano ogusemberayo ddala era ogukulembera kwagala Allah. Bw'onooyagala Allah n'ogoberera nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allah agenda kukwagala. Ate tosobola kwagalako Allah yekka n'ogamba nti nabbi simwagala. Kul in kuntum tuhibbuuna Allah. Mwagala Allah fattabi'uni, mugoberere nabbi. Yuhibbukum Allah, Allah agenda kubaagala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, atusonyiwe era abasonyiwe ebyonoono byammwe. Kitegeeza okwagala nabbi kusonyiyisa amaki? Amazambi. Naye okwagala okw'okumugoberera so si okwagala okw'okukwenyakwenya. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera nga twagala Allah n'okwagala nabbi nga tumugoberera sallallahu alayhi wasallam. Ebiri mu nsi buli omu abiraba. La yakhfa alayna wa alaykum. Teriyo atabiraba, teriyo gwe byekweseeko. Kusaba nnyo Allah kubitukingiriza bireme otukosa. Ebiri mu nzikiriza tulina okubyewala ebikontana n'enzikiriza ey'obusiraamu. Ebyennamugongo buli omu abiraba. Musiraamu alina kwewala connection yonna erimu okujaguziza abafu n'okubateerawo olunaku olwetongodde, kubanga ekyo mu busiraamu tekibangayo. Bwe tudda ku sayidi ey'ebyensi,
ebyobufuzi abantu balina okubyewala obutabigenda mu deep, kubanga bireka obulamu bw'abantu nga buli mu matigga. Okubigendako empola kukuuma obulamu bwo n'okukuuma eddiini, okukuuma ensaazo, okukuuma emmaali yo, wama ashbaha dhalik. N'olw'ensonga eyo twegendereze, kubanga al insanu mu'arradu lil fitan, omuntu ayolekedde ebikemo fi diinihi wa duniyahu, ebikosa eddiini ye n'akhira. Alfitanu kathira wa mutanawwi'a, ebikemo bingi byanjawulo. Fitnatul mal, ekikemo ky'essente. Fitnatun nisa, ekikemo ekiri mu bakyala. Yobolaba ebikemo ebyo bibiri bw'otabiteekako buleeki otomera. Inna awwala fitna waqa'at fi bani Israila kanat fi nisa, ekikemo ekyasooka okugwa mu babani Israil kyali mu bakyala. Nabbi n'atugamba nti fattaku dduniya, mutyenye ensi mugigendeko kitono. Wattaku nisa, mutye n'abakyala mubagendeko kitono. Teekako buleeki. Abalungi tebaggwayo, abawanvu tebaggwayo, abamyufu tebaggwayo. Muteeke buleeki ku bakyala ne ssente. Teeka buleeki ku mukyala ne ssente. Munajua mwanamuke? Munamujua? Bw'otateekako buleeki ojja kutaawa, kubanga be bakyasinza otukuba ekiki ekigwo. Ssente nabaki? Buli afuna ssente zimutuma eri mukyala. Bw'otawona kikemo kiri mu ssente, towona kiri mu bakyala. Tosobola kuwona ssente n'otayingira kikemo ky'abakyala. Teekako buleeki, beera ne limiti. Otunulira wano abasiraamu essente ze baakamalira mu bakyala. Oli n'agula malaaya n'agenda e Tanzania, n'agenda e Mombasa agule ku bamyufu, n'agula ku b'oku street ez'ekatwe ne mu ndeeba nawwa. Bw'okuŋŋaanya essente ze waakamalira mu bantu abo zigula poloti somewhere. Era nze neewuunya abasajja abakulu, oli n'agamba omukyala omukulu yankudde. Omukyala alina abaana kuula atya? Seeka yogerako eri abakyala babuulirire, batukuula nnyo. Omukyala omukulu akuula atya? Abawala abataati lisiti be balikudde ku baki? Naye omukyala omukulu akuula atya gwe alina abaana? Akumatiza ki? Naye osanga bano abaana abato abalina ebitiisatiisa, yayinza okukuula n'amwozoola eriiso, naawe n'olabira ddala nga nfunye malayika. Naye oli akuula atya omusajja omukulu alina amaka? Kyala batukudde, kyala omukulu akuula atya? Tuteeke buleeki ku bintu bimeka? Abakyala neki ne ssente. Teriiyo muwendo gwa ssente gwe baakutuma mu nsi. Kozesa akatono nga ka halal, oleme kukozesa kinene nakwetyoboola nakuggwebwako mirembe ng'onoonya ssente, kuba teri agenda ziwummula ti kati ndi ritayadi mu kunoonya ki? Ssente. Ekikemo ekirala fitnatu riasa, kyekikemo ekiri mu byobufuzi, obufuzi obw'eddiini n'obufuzi obw'ensi. Ekyo nno kikemo. Teriyo atuula ku ntebe kebeereyo ero si wano. Teriyo atuula mu ntebe kebeere ya bwaziinyi n'agivaako mirembe. Abantu babasikambulako busikambuzi. Entebe eyo ey'obufuzi simanyi Allah kye yagiteekamu.
kebere ya ddiini olina omuteekawo bwoti bwe paba okumuggyako omala kukola ki kusiitaana. Na bonna be mulaba abaagala entebe okufuga kubeera bannaddiini abaagala okubeera ebyobufuzi ebyensi okubajjako luba luzibu. Ne bali bemuwulira abali mu nsi simanyi zirina demokurasi bakikola lwa buki lwa bwewaze lwa butaagala aba akyakola ki aba akyayagala. Ono Trump teyalize mulundi gwakumeka. Kale ebintu ebyo bikemo gye tuli. Buli wonna wayita ekikemo gezaako okweziyizaawo. Bwe biba bya bufuzi togenda deep. Bufuzi obw'eddiini obutotaana na kusaba weetisa omugugu Allah gwagenda okukubuuza amaana. Kale njagadde okutandika n'ebigambo ebyo ngenda kwogera ku bukulu bw'essente n'okuzikuuma mu Busiraamu. Amateeka agoogera ku ssente n'okuzikuuma mu Busiraamu. Ssente Busiraamu tebwatulekaawo ttayo. Eddiini Busiraamu y'eddiini ekyawadde ssente ekitiibwa. Obusiraamu y'eddiini ekyawadde ssente ekitiibwa. Kulaani eyogera ku ssente emirundi 86 olw'obukulu bw'essente. Ffenna ze tunoonya ku makya n'ekiro. Abantu baleseewo amayumba kunoonya ssente. Abantu bawaŋŋanguse ne bagenda ku mawanga kunoonya ssente. Walladhi ja'ala lakumul arda famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah yabafuulira ensi eno nga kyaliriro. Famshu fi manakibiha, mutambule mugende mu mpuyi. Ono abadde Iraq anoonya ki? Waliwo bajjajjabe anoonya ki? Sente, rupiya. Yobola bazirina amannya mangi. Fono tuziyita ssente, bw'otuuka e Rwanda mafaranga. Bw'ogenda mu bazungu Amerika baziyita ki? Dola. Omu South Africa n'aziyita ki? Rand. Zirina amannya ga njawulo. Munnakenya jaga nti shiringi. Sente si nnyangu. Ziyimiriddeko ibaada nnene mu Busiraamu. Ibaada ezisinga obungi ziyimiridde ku ssente. Hijja yeetaaga ki? Liman istata ilayhi sabila. Okuwa zaka kwaki? Kwa ssente. Hatta n'okusaala kiki? Ssente. Engoye z'onooyambala okubikka obwereere. Ssente. Kafaaraati okuwa emitanga egy'enjawulo. Ssente mu Busiraamu kikulu. Okulabirira amaka ssente. Okuliisa omukyalawo kiki? Era omusajja yenna ebbanga ly'okkiriza omukyala n'omugamba nkwagala n'ayatula nti nange nkwagadde ne babagatta, weetisa ebintu ebyo. Buli lw'olikkiriza okwagala omukyala weetisa ebintu ebyo. Ekisookera ddala kye weetisse leadership, okumukulembera nga gwe leader, so si kubeera dictatorship. Leader nga gwe omukulembera omugaidinga ku bulungi n'obubi. Oli leader mulungi awaka. Ekyokubiri kye weetisse buli wogamba omukyala nti nkwagadde, weetisse okumulabirira naki? Bw'akusabanga abaaya tokaaba, tova muntu oyo, weetisse obuki? Buli kyayoya njagala kulya, njagala kunzijanjaba, njagala ku ssente, teweekaba, tonyiiga, tojja mitaafu, kubanga weetikka obuki?
obuvunanyizibwa. Kati sente ziyimirizaawo amaka. Maka mangi gatebenkedde, oluusi gatera okufuna obutali ne gafuna obutabanguko lwakubulwa kwaki. Ebiseera ebisinga obungi obutabanguko bujja mu maka ng'ebyenfuna bikoze eki. Sigamba nti sente ze zitereeza amaka, naye ate ebitundu ebisinga obungi gafa lwaki. Kati sente ziyimiriddeko ibaada nnene mu Busiraamu, ziyimiriddeko ibaada ez'enjawulo, ziyimiriddeko okulabirira amaka, ziyimiriddeko okuliisa abaana. Kati buli wowasa omukyala weetisse ebintu bimeka? Bibiri. Oli liida ogenda kukulembera omukyala. Simanyi omukyala gw'okulembera omutwala mu jjana oba omutwala mu muliro, kubanga gwe liida. Mukyala wo mukulembera omutwala wa mu jjana oba mu muliro. Nowangala n'omukyala tasaala, noga nti omugambako you are the leader, gwe mukulembeze. Nowangala n'omukyala ayambala bubi, gwe liida. Mukyala leeta atananyokeza eddagala mu nnyumba erireeta emikisa nga mooli n'owujja buwujja nnyindo nti omukka guyitiridde booti, biwunya bubi. Banoonya miki? Naye gwe liida. Mukyala wo omuliidinga omutwala wa jjana oba muliro. Ekyo kyetisse. Ekyokubiri kye weetisse kwe kulabirira omukyala bilmaali. Naki? Bw'akusabanga abaaya tonyiiga, totunula bbali. Bw'akusaba ekyokulya beera mwanjulukufu, kubanga obwo buvunaanyizibwa wabwetikka. Mukyala bamulabirira bilmaali na ssente, tebamulabirira na bigambo. Nina ebigambo bingi, jjamu kuba enjiri, era enjiri ogikuba ogobereza. Kyokola ki? Naye bona omusomera Kulaani neewooma ng'eya Imaamu Seviiri, waqaala alladhiina kafaru, naye nga tolina ono ajja kuyitako bw'alaga. Osoma muki? Tunaalya Kulaani oba okyazeeyo gisoma? Okyazeeyo gisoma? Kiregeeza obukulu bw'okunoonya ssente mu Busiraamu kikulu. Allah yazoogerako mu Kulaani emirundi gyenjogedde 86 ng'ayogera ku ssente. Yawma la yanfa'u maalun wala banuun. Allah ayogera ku ki? Wa atuuhum min maali llah, mubawe ku ssente za Allah. Alladhi ataakum, Allah ze yabawa ssente. An kaana dha maalin wa baniin. Ayogera ku Allah ku ki? Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayogera ssente mu bintu bingi nnyo nnyo nnyo. Omumanyi omu okumanya ssente kikulu. Allah buli wazikuwa akuyambyeko awunan ala ddiini. Buli yenna Allah gwawadde ssente azikuwadde ziyambe ku ddiini. Era abaatukulembera abalongoofu kye baakulembeza nti ssente ziyamba ku ki? Qaala Ishaaq as-Subai'i, yagamba omu omumanyi ayitibwa Ishaaq as-Subai'i, kaanu yarawna saa awunan ala ddiini. Baalabanga okubeera ne ssente Allah gwaziwadde ng'amuwadde kuyamba ku ddiini. Olwaleero abantu Allah abawa ssente ne batayamba ddiini, ate ne bayamba obuseegu. Naye kaanu yarawna assaa, baalabanga okubeera ne ssente awunan ala ddiini, nga Allah abatisse omugugu kuyamba ku ddiini. Sheekh tetwali badde na baana bamulekwa babundabunda kusoma, senga abantu baali bategedde nti Allah bawadde ssente ziyambe ku ddiini.
tetwali badde na bannamwandu bajja ku miryango gya mizikiti abateesobola bamuzibe. As-salafu salihun abatukulembera abalongoofu kaana yarawuna assaa awunan ala ddiini, baalabanga okubeera ne ssente kuyamba ku ddiini. Naye fe olwaleero chips, KFC, genda out, ice cream, kuwoowa bakyala, Allah yampa. Naye kaanu yarawuna saa awunan ala ddiini, bo baalabanga okubeera ne ssente kuyamba ku ddiini. Essente Allah zaakuwadde oyambye ku ddiini. Waqala Sufyan ath-Thawri, hadha min at-tabi'in, omu kuba tabi'in, yagaa nti almaalu fi zamanina, okumanya ssente kikulu, fi zamanina, ku mulembe gwaffe guno, silahul mu'min, kyekitala ky'omukkiriza. Essente kitala kyamuki, kikyategeeza ti ssente zeziyamba obulamu bwaffe okutambula oluvannyuma lwa Allah. Obulamu bunaatambula butya omutali ssente? Onoolabirira otya omukyala awatali ssente? Abaana banaasoma batya awatali ssente? Onoosaddaako otya nga tolina ssente? Almaalu fi zamanina, baganda bange abasiraamu, essente ku mulembe guno kwe tuli, silahul mu'min, kyekyokulwanyisa ky'omusiraamu ekyomukkiriza. Ziyamba obulamu okutambula. Omuntu alina ssente tayogera bingi, ssente zimwogerera. Naddala nga Allah akuwadde n'otegeera nti yakoze ki? Yampadde. Ojja kukola ebintu bingi bitambule, obulamu bwo butambule bulungi. Olye bulungi, osule bulungi, abaana basome bulungi, olabirire amaka, okole ibaada ng'oli mutebenkevu. Ekituuka n'okututta nga tulina amabanja g'abantu kubulwaki? Baganda bange, ssente silahul mu'min, kitala kyo kyekyokulwanyisa. Ziteekeko amaanyi mu kuzinoonya, ate bw'omala ozinoonya zikuume mu makubo ag'obusiraamu. Obusiraamu bwateekawo makubo ki mu kukuuma ssente? Ssente okuzifuna kizibu. Oyinza ozinoonyeza emyaka, n'osoma, olina diguri, olina masters, onoonya ki? N'otambula amawanga, n'obeerako e Dubai, n'ogendako e South Africa, n'ogendako e Japan, n'osibira mu UK oba mu USA, onoonya ki? Naye okugendako tomala kutambula mawanga ago. Okugendako bwe ziti ne bagaa yaweddemu, kasita obaako by'olumbagana. Ebikyasinza okutwala ssente kasita obirumba. Ekisookera ddala nno mbitwala ssente kasita obirumba. Ebyawongo kasita otandika Lubaala, Nnuma, Bandoga, teriiyo kitwala ssente nga Mayembe. Kasita onooyingiramu olumbe Bandoga, nina amajinni. Ekisookera teriiyo seeka asomerera majinni, alina kakebera majinni. Tikati galinnye, gali mu sisi 36. Wabula buli gwonyumiza ebizibu, amajinni olina 4,000. Naye nga tagalabye, naga njagala emitwalo 8. Ddagala lyengenda okuwa ndijja Misiri. Oyo nakkuba obukadde obwo, n'asomerera naga abiganye. N'ogendako ew'omulala naga nina eddagala ngenda lijja Zaire, mpa $7,000,000. Kasita oyingira olumbe Bandoga,
kasita oyingirira ebyekishiriku. Teriyo musawo gwogenda kugendako atagenda kusaba ki? Okufuuyira ennyumba yonna giteeka mu lukuya, ne polotiyo yonna leeta ssente. Oyo n'omuwa n'aleeta ebidomola, tomanyi na gyabijje, oba amazzi agajje mu mwala n'ayiira poloti. Zonna ki? Zikola ki? Zigenda. Kasita oyingirira olumbe bandoga. Ekyokubiri ekitwala ssente riba. Ku ebyo ebibiri simanyi kikyasinze kutwala ssente. Riba. Kasita oyingira mu riba bammanerenda, n'oyingirira banka, oyingiridde olumbe olugenda okutwalako buli ssente. Riba. Riba tagaggawaza basiraamu, teri yagagawalira mu riba. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Aya ya Allah. Emaali erimu riba Allah agisaanyaawo completely. Tumanyi bakuwoze mu kibiina akakadde atojja kuzzaayo kamu 5. Abo bakuleetera lumbe lukutwalako ssente. Kasita oyingirira olutalo Allah lwe yalangirira. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Abo ne batuuka n'okuyingira riba ku mitimbagano. Musimanyi oteekayo ssente ne basuubula ne bakuwa, bakuyita batya? Bakuyita batya abo abakulumirirwa? Oyo yenna riba. Lwaleero mulaba n'emizindaalo giyita ku street ez'enjawulo, mujje tubawole ssente ku magoba amaki amatono, ne basuula obupapula abantu babulwanira. Kibula abantu bayingidde mu bbaaka ng'ekibatutte si kutereka. Kola ki? Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu ekitwala ssente mabanja. Amabanja tegakuuma ssente, gatwala ssente. Bw'oba oyagala ssente zikugendeko, beera n'amaki? Weewoleewole. Anti z'ofuna osasula maki? Ezaali badde ezizo z'abantu, si kiki? Si zizo osasula maki? Mabanja. N'ekirala bakyala. Baki? Bannange ku nsi kuno teriyo mukyala atayagala ssente. Taliyo. Gwe buli wonooyimiriza mwana muwala n'omugamba nkwagala, tegeka ssente. Tegeka ki? Ate mwewala okwagala abakyala nga tebalina kye babaddiza. Ng'omukyala okukolera ekirungi ate omala kuteekamu. Pereza ssente nkukubireko. Oyo aba akwagala. Pereza ssente nkukole ki? Nkukubireko. Buli oyagala omukyala ng'omala kuteekamu akukolera ekyoyagala. Okimanyi nti abantu batuuse n'ekiseera seeka ng'okwegatta n'abakyala bamala kusasula. Oyagala kwegatta, teeka wali 5 n'owawaka. Mpe 3, mpe ki? 3. Twegatte. Bane Allah tutaase. Mukyala gasaagala, bw'oba oyagala mpe 5. Ate oyidde akulaba. Ate ogirina. Allah aleme tutuusaawo. Naddala abalina omukyalo omu okufuna kyayagala amala kutona. Ate onoddukirawo. Onoobeera kwazikaali zinaakumalira. Kati wabeera n'omukyala ng'okukolera ekirungi omala kukola ki? Kuteekamu. Mpa ssente nkufumbire kino, mpa ssente nkukubireko, mpa ssente nkukolere kino. Buli wobeera n'omukyala nga kyeyali kukoledde nga mugaso, gw'omala okukola ki? Okuteekamu. Kati mu bitwala ssente bakyala kasita obayingirira
Lwogamba omukyala nkwagala tegeka ki? Mulowooza abeeka bo tebazirya? Tebazirya oba bazirya? Bazirya. Olina omulabirira, kyova olaba neewunya abakyala ng'omwami akulabirira ate n'omujooga n'omufuula kasasirooti n'omulengeza. Mwami n'akulabirira, n'akuliisa, n'akusuza, n'akwambaza, n'akujjanjaba, gwe n'osigaza kimu bukyafu bwa mpisa mu kamwa. Oyo omukyala wa kabenje nnyo, ng'omuwa naye nga takulabawo. Si byangu. Kati Obusiraamu bwateekawo amakubo agakuuma ki? Agakuuma ssente. Ekkubo erisookera ddala alhathu ala sa'yi likasbi rizqi, omuntu okutambula okuteekamu amaanyi okunoonya riziki. Bannange riziki banoonya nnoonye, si yeekunoonya. Riziki banoonya ki? Noonye, nga Allah bwatugambye nti huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Munoonye riziki, muteekemu amaanyi. Bw'onooteekamu amaanyi Allah ajja kuggulirawo. Leka kutuula butuuzi, riziki tejja kusanga w'otudde. Banoonya nnoonye, bateekamu amaanyi. As-sa'yi alhathu ala as-sa'yi likasbi rizqi, teekamu amaanyi mu kunoonya riziki. Tonyooma mirimu kasita gubeera nga gwa halaali. Newe onoobeera ne muganda wo mbw'ali Japan buli mwezi akuwa, anaakuwa emyaka emeka ng'awaggwe. Ne bw'ofuna kitono, teekamu amaanyi mu kukinoonya. Mukazi ankolerera, Allah yampa omukazi alina emikisa ankolerera. Teriyo mukazi ayagala kulabirira musajja, taliyo. Bw'aba gy'ali akulabirira lwa nnaku era wadde ebbali akunyumyako. Mungu yangezesa n'omusajja, sheekhe n'omusajja n'owulira nga okooye. Naye ffe abasajja teriyo anyumya ekyo nti n'owa omukyala, n'olabirira omukyala n'owulira nga okooye. Naye bo bakoowa mangu. Akuwa emirundi 3, ogwokuna ng'akwetamiddwa. Musajja atazza yabaaki. Bw'ogattako ate omutindo gw'ekibogwe awalala n'agatta ebi, talina na mugaso. Tunoonye riziki bwe tuba twagala okusigaza ekiki? Ekitiibwa. Tunoonye eki? Riziki. Lwaleero mulaba abakyala bataddemu amaanyi mu kunoonya riziki olw'abasajja obutakyafaayo kunoonya ssente. Kyala n'anoonya ssente ne yeezimbira akayumba ke, n'oyagala ate okayingire osulemu. Osula otya mu nnyumba y'omukyala? Akuyita atya? N'oyingira bw'otyo omugo n'otoola salaamu n'otuula. Hawu kwekaza kwennyini at least musuze mu muzigo nga gwe ogusasula. Naye oyingira mu nnyumba y'omukyala n'oyingira bw'oti salaamu aleikum ng'ennyumba ya mukyala temulina nsonyi. Kwekaza kwennyini okwo. Oyingira otya mu kintu ekitali kikyo nga kya mukyala? Kati oba wakatuula bw'ati naggoba mu okola oti? N'oyingira mu nnyumba ya mukyala, entebe zize n'ebikunta bibye, n'onaaba n'oleeta amagulu bu mu bulangiti etali yiyo. Mpulirayo n'ekigambo sheekhe, kigezo kyennyini kye tulina. Mbwe abasajja abamu basindika abakyala ku kyeyo babakolerere. Akukolerere, akulabirira oli mwana we, akulabirira ati genda okole osindike nga buli mwezi. Oyo aba akyali mukyalawo ng'alabirira gwe, okyalina order, okyalina leadership gye twayogeddeko, oli mukulembeze ng'omukyala yakulabirira.
gwolina okulabirira omukyala at least musuze muzigo nga gwo oguwera ki leka kwefubutuka mu nyumba ya mukyala na bikunta bye. Allah yankendereza ku bizibu by'ensi eno, nsula wa mukyala, olowooza onyumya olina ekitiibwa, kumbe bagamba akunyumya nako naga omukazi yazaala abaana abamusala. Nze mulabirira oyo gwolaba kwambala kanzu naye nze mulabirira. Waliwo omukyala alaba omusajja nga agize yeetunize naga nti wadde onyumye naye ebintu byange nze nkukola ki? Nze nkulabirira, okangabalira bwereere. Obulabirizi okunoonya ssente kitegeeza ogenda kulabirira amaki? Amakaago. Ekyokubiri ekikuuma ssente mu ebyo obusiraamu bye bitukubiriza ibahatul muamalat. Obusiraamu bwakkiriza ibahatul muamalat kalbai'i, okutunda. Wa ahalla Allahu albai'a wa harrama riba. Allah yakkiriza tutunde n'atuziyiza okulya riba. Kitegeeza obusiraamu bwateekawo amakubo ag'okutunda. Bw'oba olina kyotunda kitunde ofune ki? Sente. Amakulu obusiraamu bugamba kola bizinesi. Ibahatul muamalat bwakkiriza enkolagana wakati waffe n'abantu ng'okusuubulagana. Naye gwe n'oba nga tolinayo kyotunda mu nsi, otunda ki kye baggulako? Mwalabye ndowooza omuvubuka gwe bakozeeko interview emabegaawo nti naye abadde yeetunda mu bakyala. Temwakalabya akatambi interview eyo eri ku social media, abadde ngaeyo Dubai nga yeetunda. Muntu n'atuuka okutunda amaanyi ge okwegatta n'abakyala mbu nga bamusasula, balagaana nabo essaawa zaalina okubeera nabo ne bamuwa ssente. Agamaanyi Mungu agatumme. Ye olina genkana ki? Bwe bakkutula bakuwa ssente mmeka? Naye omuntu n'atuuka okutunda amaanyi ge mu bakazi bamuwe ki? Banaakuwa mmeka? Era maanyi kyago ge weewulira. Kakati obusiraamu bwatugamba bwateekawo amakubo ibahatul muamalat kalbai'i, bwakkiriza tutunde tugulaŋŋane ng'olina bizinesi gy'oteereddewo abantu. Baako kyokola ekitonotono basiraamu, wadde ekitono kikole ng'olina w'omanyi nti wiiki eno, omwezi ogujja, olunaku olw'enkya nina kye ŋŋenda okukola, nfune ki? Wadde ofuna 1,000 naye ng'olina ky'otunda, olina ky'okola, kubanga obusiraamu lyekkubo lye butwagaza kutunda. Bwateekawo almuamalat. Era kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti almuslimuuna ala shurutihim, abasiraamu batambulire ku bukwakkulizo bwabwe. Ebbanga libumala nga obukwakkulizo obwo si bwa haramu. Nabbi n'atuuka noga nti albayi'ani bilkhiyari, atunda n'agula balina okwesalirawo maalamu yatafarraka, ebbanga libamala nga tebannaba kwawukana. Otunda masimu, otunda rediyo, otunda TV, otunda ngoye, otunda byuma, otunda byakulya. Beerako akantu akatonotono k'otandikawo okukola. Ne bw'oba otunda mpapula, naye abantu baagala kutandika binene. Alootera mu supermarket, alootera mu hardware. Tandika n'ekiki? Otandika okukola, ojja kujja mu ssente. Allah ateeka buteesi wantu mukisa. Nyini tubeera wano ne mwezi ogwa Ramadhaani ng'abasiraamu bamanyi balya chapati ne zikulema okujja okubaguza wano nga bavudde mu talawiya. N'olinda ate basiraamu kufuluma n'obakuba akaama. Sheikh, salaamu alaikum.
riziki yange eri mu nsawo yo eyawa ate riziki yo Allah n'agiteeka mu nsawo y'omulala ng'ate yiyo. Abasiraamu ne bakulema okuguza chapati ze bakozesa ku ddaaku, osaala nabo osiiba nabo musaalira wamu ettalawiya ku nkuyanja y'abantu. Waliwo ayinza okuteekaawo chapati ng'aziguza bagenda kulya ddaaku ne batamugulaako kazibe 5 naye tuddamu kugira salaamu aleikum riziki yange Allah agitadde mu nsawo yo. Oba olinamu kyolina oba ntegerekisi aye nomulimu abazisaba mu nsaba ey'eddiini eya imaani. Salaamu aleikum inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Manyi soose kusaalira ku Allah, manyi kusaalira ku mutume Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mune Allah tukubiriza nnyo okuyamba abantu. Olinamu omutwalo muntu ngo yakubye omukaddima era ogira bugizibu oti Seka Imam byenjogera biri mbagoberezi abaffe bannayo okuteekawo okugulangana okutunda okubeera ne ka business. Obusiraamu kye bugamba ekiddirira ekisembayo hifaadhu ala almaali biadami lisraafi, okuuma essente obutazoonoona kuzidiibuuda. Todiibuuda ssente Allah zakuwadde zikolemu ekyamakulu, tobeera mudiibuuzi. Inna Allaha la yuhibbu almusrifin, Allah tayagala bantu badiibuuda. Ofunye omutwalo gwokolerera gonna n'ogutuulako n'okakasa abaliwo nze yingini leeta emmere buli kika gwe yingini ekyo n'otandikira ku ki osevinga ddi bw'onoolwala enkya. Obusiraamu bututeerawo essente obutadiibuuda. Olyetya emitwalo 5 n'oyingira mu woteeri n'olya buli 5 n'olaba alidde engege n'oyita aweereza engege mugitunda mmeka? Si kye kyakulese kapito yakulaga olina kulya bijanjaalo kusinzira ku nfunayo, naye olabye ali ku mutwe, omutwe gwo gumuweeredde ku mmeka? Kyebiri kitundu nange bagumpe oli gw'ovuganya naye omanye enfuna ye, omanye ekimuliisa omutwe, oba waliwo agumuwadde, oba oluvannyuma lw'ogguli agenda kwoza bintu naye gw'olabye alya. Bannange obutadiibuuda mu nsi muno tobeeranga mu nsi mu kunoonya ssente ng'olina competition n'omuntu omulala, kubanga buli omu alina bibye byaki byanjawulo. Tokoopiitinga na muntu mulala, muleke alye. Gw'olina ebizibu byo, kyolina tunuulira okijjawa, kyolina kw'osinziira okutereka obutadiibuuda. Naye olabanga 5 olw'okuba osanze oli agirya naawe oyagala ogirye. Obutadiibuuda ssente. Olaba Allah ne mu kiseera eky'okugaba essuula sheekhe gy'asomye wano ku Magaribi, walladhiina idha anfaku lam yusrifu. Subhanallah. Ne baba bawaayo mu kkubo lyani lya Allah, abakkiriza Allah bwe yayagira ku bitendo by'abakkiriza, lam yusrifu, tebakola ki? Tebadiibuuda. Walam yakturu, ate tebabeera bakodu. Wa kaana bayna dhalika qawaama, babeera wakati. Obutadiibuuda n'obutakodowala babalansinga. Togaba ne weemalako, wala tamnun tastakthir. Allah yatugamba togaba ne weemalako. Kati obutadiibuuda lya okusinziira ku nfunayo, tereka okusinziira ku nfunayo. Tokola competition na muntu mulala yenna ku byenfuna. Buli omu alina ebizibu bye birala. Ono asula mu muzigo gwa 25, oli apangisa apartment ya bukadde ya mitwalo 8 mwenkana. Kati atudde ku mmere
asabye enkoko naawe oyisiza oludda lw'embuzi, nja kugirya sente zange nze nzekolerera zizo kituufu. naye waliwo ebizibu ebigenda okweyolekera ate gyokoma okukula okendeera amaki amaanyi aganoonya sente. ekyo kirowoozeeko tikati Allah akyakuwadde embavu okyanoonya. waliwo ekiseera wojja otuula awaka, Allah aleese bulwadde, aleese jigezo, oli kuki ku ndiri. olowooza abasiraamu basobola okukulambula emyezi 3 ne bagimalako nga bajja bakulaba buli kanaku? bwe bakulabayo ennaku 3 mu wiiki baba bakuvuddeko dda. ye omusiraamu gwe twali tusaalira nawe yalwala ali eyo kasokoso, nagendayooko, yagendayo naki nemmere mumazaako omwaka. kati ekyo ekiseera kirindirire. olina okubeera mu omuntu akola nga obalansinga, todiibuuda ntegerekisi savinga, togaba kwemalako, tokompitinga na muntu mulala. competition teyeetagisa mu byenfuna. buli omu alina ebizibu bye byanjawulo, buli omu alina emitawaana gyanjawulo mu nsi muno. kyetukkirizibwa okuvuganyako mu nsi kiri ekintu eki ibaada. wafi dhalika falyatanafasu lmutanafisun. olabye asoma Kurani, asoma olunaku ejjuzu, vuganya naye naawe ogisome. asaala ekiro muvuganye. nebino ebyensi gundi yaleese hakka eyokusatu. oyo omwana atandise okufuna no sente nga ndaba angende muleeteko omukyala e Tanzania ajja kumpulira. mukyala gwolumbye e Tanzania, tomanyi na Luswayiri, ogenda kuteekamu obudde ate oluyige, oluusi omuleese nga n'omutindo gw'obadde osuubira gwa kibogwe, gwe wekka mu kisenge kyo n'okwata ku mutwe nogaha Omutanzania mutandikirewa nti ne bino byetaagisa soberwa okunyumirwa. tokola competition ku bulamu bwansi, giviireko ddala. ebyo bikyatusinze n'otuzza emabega. omuntu gw'ovuganya naye ebyenfuna bye tobimanyi. mulimu alina sente nga yasikira nsikire, kitaawe alina amataka, bw'asala ku kibanja bw'atunda, ate gwe weeranza wekka. kati oyo ovuganya naye. ekituvuganya n'abantu ku by'edduniya kuno kiki? lwaki tuvuganya n'abantu? kale mukkirize omulundi ogujja wenja okutandikira nga tutunuulira amakubo shariya ge yateekawo agakuuma ki sente. siraamu bwatugaana okudiibuuda, nga mu butadiibuuda mulimu okukuuma ki sente. ne bw'oba ogaba gaba nga todiibuuda. obusiraamu kye butuyigiriza. kujonga olwalina ekibuuzo ewatabaawo. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. naam. wa alaikum salam wa rahmatullah. yes. la soogera ku kugula okwo okw'okutuma. kugula kw'okutuma shariya yakukkiriza kye bayita bayi ussalamu. n'otuma ebintu ng'omaze obyogera, omaze okwogera kiki kyoyagala. nsibire endiboota ya jiini ez'abasajja, nkolera oda ya kanzu ez'abaana, kyo kikkirizibwa. naye ndi kuba n'ababeetingira ku online, ababeetingira ku online benjogerako. soogera ku muntu akola oda ng'atumya maali oba ntegerekisi. wabula gw'otuma okugulira emaali olina omumubuulira biki byokola ki, biki byokozeeko oda byoyagala. so si muntu kusibira ndiboota osuubira jiini ogenza ogisumulula olabamu gambuutusi buleega, gambuutusi ez'abamagye. obuleega kivamu nga bakwata ne gambuutusi ez'abamagye aga wezijjawa, tokkirizibwa. wabula mugambe njagala supeya wa kika kya mmotoka
bweziti Toyota, Nissan, amanye ekyo obusiraamu bukikkiriza. Naye bano abantu ababetingira ku online balinga abali mu kyuma, alabo bakikola ki kireeta. Teriyo muyindi agenda kukuleetera kyuma gw'omukubeko obukadde 10 yaviremu awo, yagula ekyuma nga akigulidde gwe gw'ojja oteekemu buteesi binusu byo, gw'okuba obukadde 4 ogende asasula omusolo, yagula n'ekyuma, wabula gw'oleesa omutwe gwo n'osuulamu oga nteebi. Kekiringa buno obuntu bwe twalabanga mu butale, oba bukyaliyo ndudde okuyingira mu butale, twabulabanga tukula buno obw'ebibiriiti, enajjayo amannyo g'ekibiriiti, kano kalya bakayitanga jada, bukyaliyo kano kafuna, kano tekafuna, ng'era gw'oyimirira awo ofune. Yazze kukola ki? Yazze kuwa akuyita atya? N'atunuza eno ebibiriiti n'abigira bw'ati n'abikyanga. Ate olabawo banne we bavudde mu muzigo bajje bakole, be bateekako n'abawa, naawe n'oyimirira n'olaba bwakakyanga noga nja kulya n'oteekako ogusooka nakkuba naga musiraamu tewalabye bulungi, kano kenjagala, n'ozzaako n'oggwamu n'okaaba pa sente zange yakuyise, akuwa esente zo yakuyise. Lumwedda nasanga mulamu wange muka mukulu wange bamutumye enva n'akatakula n'akuba omulanga kati omuntu ategeera oyimirira otya kantu ako, oli n'akakyanga bwati n'olaba nno ng'akatuufu, akatuufu okalabye, musiraamu okalabye nti nkalabye, suulako n'osuulako baba, ate mbadde ngenda Masaka kati musiraamu babaki obadde ogenda Masaka, ekikukyamiza kiki? Kati oyo riba sheekh zaala Allah gwakola ki? Titukkirizibwa. Osanga n'abakazi abakulu bamuwadde sente z'akameeza, ali mu kutakula. Mungu atuwa abakazi abategeera. Katonda wakuwa abakazi ba bika bisatu oba akuwadde ekizibu, omukazi atategeera, omukazi ali mu shiriki, nga n'omukazi omulala ekika ekyokusatu waliwo omusajja amusesa, oyo olina lumbe. Kasita obeeranga ne mukazi wo ng'omusajja omulala amusesa tolina. Kasita obeera n'omukyala ng'omusajja omulala amusesa, musajja oyo annyumira, ng'omusanga amusesa ku ssimu, omanya mumulina babiri. Abakazi beegera kubakolera kibanyumira, gwe kati mukazi wo omusesaako ddi? Njagala twogere mazima, omusesaako ddi? N'otuulaawo n'omunyumiza emboozi ne museka ne mukuba olwali. Kati ate ow'ebbali yamunyumiza n'amusesa, osanga agudde eri, olowooza agenda mumuwaaki enkya? Mumbuulira agenda mumuwaaki? Atategeera mwogedde n'omuki n'omushiriku ali mbyawongo. Kasita ebyo ebitendo bisatu obiraba mu mukyala. Sajja abalala bamusesa ne bamuwaana obubina n'aseka, ne bamuwaana bwe yakula n'aseka nga bamusesa. Oyo mweraliikirire, olina kigezo. Owokubiri atategeera, tamanyi nti olibba, tamanyi nti gwe taata w'abaana, akulaba ng'omukozi wa waka. Maama wa muyisaamu eggaali, tagaze saafumbirwa kika, tomanyiira nagira, tomanyiira, siri muntu wa muzannyo, siri wa bulijjo, ojja kundaba. Kati oyo olina kizibu. Owokusatu yali mu ebyaki ebyekikiriku, sanga anyokesa eddagala, atadde wansi wa piro, akuteera mu nva, bw'ogaaya
onywera ku kyayi namumala olina lumbe ate nga lwa kirago. Mungu abatutaase. Ndowooza tubalina ebitende ebimu mubalina ewaka. Obalina? Mungu abatukole ki? Abatutaase. Nga mukazi wo waliwo abamukola ki? Abamusesa musesa. Sheikh omukazi alina okuba nga ali serious. Eyajja okufumba alina kuba nga ali serious. Focus eri ku mwami n'abaana. Focus eri ku makage. Musajja omulala amusesa ati. Biki byamugamba ebimunyumira? Gwe byotasobola mugamba kumusesa. Baba seseza ku masimu n'amuwaana mu inbox nga bwe yakula. N'aseka n'amwenya. Gwe olina okuwaana omukyala. Muwaaneko. Mumuddeyo olwaleero tandika omuwaana olabe bw'anaamwenya. Ddayo olwaleero tandika omuwaana. Tandikire ku bigere, odde ku nviiri, odde ku mannyo, odde ku njala. Wandayo kimu kimu. Ojja kulaba. Kaaseka. Kaka bulijjo kikakasa. Kyekyakunfunisa. Naye ga sirina budde bwe. Toyina budde bwe. Ate abalala bamukola ki? Ebigambo byange ebyo byenjagadde okufundikira nabyo Darussuena. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Naam Sheikh. Ekyaki? Ebeera etya eyo? Bakola batyambuulira we bakola nze nkuwe ansa. Okwata ssente. Yes, yes. Oyo zaala. Buli woogula ssente la budda yakuna yadan bil yad. Mukono ku mukono. Mukono ku mukono. Ntute dola njagala Uganda shillings. Mukono ku mukono. Toteekayo ssente nti ate ninda. Zizaale bambaliddemu. Oyo zaala. Oyo ye zaala gwe nayogeddeko. Kinabadde ngamba ono. Yoyo yennyini zaala atakkirizibwa. Buli woogula ssente ku muntu ntutte ssente mukono ku mukono. Nina za Kenya njagala zaki? Awo wennyini mpa kuwe. Kyekyo nabbi kyategeeza. Ebyo ebitambulira mu riba ebintu omukaaga nabbi bye yannyonnyola sallallahu alaihi wasallam. Kati alina kubeera yadan bil yaddi. Mpa awo wennyini. Kyasseeka Adamu ssenjala kyeri abannyonnyola ne mutakitegeera. Ekya kyenji. So sigenda n'akola ki? N'akuwa kati otaddeyo zizaale. Oyo mwalagaana naye nga mugabana loosi ne profits amagoba. Olina share mu business eyo. Mugabana loosi n'amagoba. Oba ntegerekeka. Kati yusi business oyo zaala. Abantu babeera okwo nga bateze ssente. Balaba abantu bali awo bali aido bali okwo bamanyi ensi yonna eri kuki? Eri ku neeti. Kati bateekako buli kye bakola ki? Ebyo byonna byowulira bitiyanshi. Simanyi gula bakuwe product oyingiza abantu oyingize 10. Omuntu ono mumatiza okuyingiza 10. Simanyi eno oyingiza 5, simanyi eno oyingiza kiki? Ebyo byonna obusiraamu bwabiramulako dda. Naye abantu babibeeramu. Luli n'ayingira simanyi ataddeyo miliyoni ne bamuwa essaawa. Bw'ate yingizayo abantu bameka? Simanyi gw'oyingiza ng'okola ki? Nga weeyongeza. Olya ku banno. Ebitibikkirizibwa. Siraamu bwatuteerawo amakuba tusuubula tutya gali kiriya. Tusuubula tutya, tugula tutya, amakubo gali kiriya. Ntegerekise ndi ku ssente. Era ebyo byonna nja kubiramulako n'okubyogera. Tuli ku ssente.
musomo gw'essente mugazi gw'osembayo Sheikh tumalirize. Muteresa omwaka mulamba wemba musevingira mu kibiina nga kikola ssente kikola bizinensi mutuula la eyo riba okujjako nga bawula nga tebazza naye buli wowola omuntu n'omugamba nkuwadde 5 ojja kuzzaamu 3 ebeera riba Sheikh. Buli mukwate kaida principle egamba bweti kullu qarud buli kuwola kwonna jarra naf'an nga kuleeta emigaso eriyo yakuwoze fahuwa riba ebeera riba. Buli wowola nga gwowoza agenda kukuleetera omugaso ebeera riba. Kullu qarud buli kuwola jarra naf'an okuleetera emigaso oyakuwoze. Kuwadde emitwalo gyange 10 ojja kuleeta 11 okujjako nga gwe weesimbidde n'omugaawo wampa emitwalo gyo 10 mu kaseera ak'obuki nkusaba n'ebiri gino girye gijo gikuwadde buwi lillah. Ekyo tebakigaana. Kakati abamu kye tukola akakodyo mukamanyi nga twagala abantu batwanguyizo tuwola Hamuza nsaba ompole ssente ompa obukadde 2 n'oluvannyuma lwa wiikisi 2 genda kwongeramu 10. Kakati gwe n'osuubira nti gwe okikoze eki ye yakikoze eki yakyesabidde si gwe okikoze eki ako bakayita kasenda baguzi. Kuba oli wamala okuwulira 10 tasobola kusibamu ng'olwo ajjayo musiraamu yeyeetema saamukaka. Kullu qarud jarra naf'an akakikoota bangi emiliyoni 2 yes era ojja mugamba nti era nkubanja waŋŋamba 10 lyange kujja nga omugee nti ebyo musiraamu sibyagala nze nkuwoza obukadde 2 saagala kyokoze eki. Naye abamu bakikola nga baagala kusuulamu okole ki okyamuke muge ye agambye ajja kunteeramu 5. Kakati obeera eri nga ssente z'omanyi gye ziri waliyo ameka 5. Kati embaga wejjira teriyo muntu atazimba mutima ku ssente. Oli kwe kuleeta ssente ezo nga tataddeeko 5 ge yayogera. Abantu bazimba nnyo emitima ku ssente nga kyabadde asuubira takikoze eki takifunye. Era omulyango okusibawo buno obwa bulooka oli okubeera ku dduuka lyo ye nadduka naga nina abaguzi nina sitoowa. Obusiraamu bwateekawo omulyango ogwo guggalawo butazimba mutima gwani omuntu alina edduuka alisasula renti gw'oli bweru waalyo wooteegera abagula n'oleeta ekintu kadeyi n'okiryako emitwalo 2 nyini kyalyako mmeka n'omuwayo 15. Buli waawulira nti olidde 2 y'omuwadde 5 alina kuzimba ki? Obusiraamu kyebuva bwaggalawo omulyango ogwo ogw'abantu obutazimba mitima. Dduuka ly'oli ku siriryo ono asasula renti wabula oli awo oli ku bwakadeyideyi. Bw'oba oyagala kibeere ekikyo solution yali eki kimuguleeko kifuuke kikyo. Kati kiguze ono lyako amagoba nga bw'okola ki? Era ono ne bw'aba takiguze kikyo kubanga wakikoze eki wakisuubudde kikyo. Hakiyo gitwale eka leero tekitundiddwa. So sikolera ku dduuka lya munno mboli kadeyideyi. Munno asasula renti asuubula ebintu asasula abakozi wabula gw'oli awo deya budeya n'oli 2 n'omuwaayo 3.
waawulira nti olidde ebiri alina kunyiiga. Kati kimuguleeko omugambe essuuka eyo njiguze emitwalo 2, kati ono gwoteeza ebweru muge nti njitunda 3 kitundu. Ageya musiraamu nekubye mbadde njagala kala ya green, kati gitwaleeko ewuwo oli gitunda oluki kuba yiyo kubanga nabbi yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'u ma la yamliku. Nabbi yaziiza omuntu okutunda ekitali kike kyatalinaako bwa ownership. Nabbi yakiziiza kyotunda si kikyo, kakitegeeza bwe mmalo kigula kifuuse kiki kyange, nina right okitunda nga bwe njagadde. Shariya okumanya nnyanjulukufu teyateekawo magoba masale nti omuntu okufuna ku kintu alina kukitunda nga akoma ku magoba bwe gati. Abamanyi ge baatunuulira nti gatamwa ng'ogakubisaamu tayimuzi 3 kutamwa, so si nti haramu. Kati kyoguze ne kiba kikyo kikyo, you are the owner. Kati kitunde nga bw'okola ki, teba kiguze kitwaleeka kitereke. Yes, inayagala essimu totunda masimu wabula oli awo omanyi abagalina beera awo njireeta n'olagana naye ssente oli omaze otegeera zakola ki zayagala. Angitunda 8 ono nojja omugamba 95 ne mutolontoka nkuwa 9 kale sasula nojja nogakola lisiiti mukolere lisiiti toteekako muwendo gwe mukolere lisiiti. Ekyo kyokka kiri haramu omuntu omuwa lisiiti eri empty. Kati gwe nojja ebbali n'oteekako essente kubanga obuzibu obuli mu bumanyi. Senga omuntu akomawo ng'ekintu yakifunamu obuzibu najja ku dduuka lyo oli yamugamba muwendo mulala ate naawe nannyini dduuka olina muwendo muki agala bisimu gye wampa sente nzirizo sente zange olabako kakadde ate ono kaddeyideyi yakuwa 85 yakuwa 3 yagenda n'okugenda ne sente tazikola ki tezirina. Olaba ebizibu ebijja obusiraamu kwe kuteekawo okuggalawo muki omulyango ogwo. Kale mukkirize badde tetusobola kumalayo ebibuuzo. Ogwo omulyango ffenna gutukwatako mulinde omulundi ogukya tuli ku ssente eyo na tujja kuyingirayo okutunda okugula okweyazika okwewola temutya. Ekirala essimu yange mugirina kyotasobodde kubuuliza wano get my phone get my number ojja kuba ntegerekisi. Tetusobola kumalayo bya ssente nga twatandise wano ffenna tuzibya kuba buli omu alina bibye naddala ku byenfuna abantu batabuka ntegerekisi. Kale mukkirize omulundi ogujja tujja kulambika ensonga ezo ezikwatagana ku byenfuna oba ssente. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.